Congratulations, Brisher Kash nga Yakava Mubulade bwati bambi asayinize deal ya bukadde bwa sente era nga yebaziza nnyo make swims to be funny ne ba fans be bonna kanzija nkuwulira details ana sente meka Brisher Kash yasayinize okubanga akolera abampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy Eugene nkusaye video jimpereka like tusobola kubeera nga te tutandikirawo as usual gwatenda bakubeera ngo subscribinga mukwano nkusabye subscribinga abo male okusubscribinga kwata mukade kajje personalize okatekemu all ensonga ziberenga hazitambulira ddala bulungi tubeera proudly sponsored by Hajat Kalodo musomi wa dua goina aine ebizibu ebyenjawulo wetaaga counseling yokola ku passports visa n'ebikyakalu by'emirimu tegyetambula bulungi onoonya butuuze mu nsi ndala n'ebizibu ebyenjawulo oba oyagala kwogerako na muntu sekinomu Hajat Kalodo asembi enamba esembi 067 era ono wasangibwa wakiso yojula mu kitabo ekiri mu Qur'ani kakati no munange Brisher Kash club listener ayevudde wetyo neberanga emuwa deal obanga emufuula omukuba influencers baabwe so olunaku olweggulo Brisher Kash bambi nga yambibwako make swims to be funny ononga mukwano gwe yeyamusakidde deal eno ndoza we batunudde ku following ate ne batunulamuko ne advertisement y'omuntu bwebere efaanana ne bagamba nti ddala Brisher Kash kituufu ogwanidde okubeera nga okolera kampani eno so kisuubirwa nti Brisher Kash yasayininze ku bukadde bwa sente obuwerako ekuluno tagenda kolera mitwalo 225 oba 8 nedda yasayininze ku sente ayezegasa sente eziwererako ddala nga bino si bya Justin butukolagane bukolaganye ebintu babiteredde ddala mu buwandiike era n'asayininga kibayita contract oba endagaano era period yasoose okubeera nga asayininga okukola nabo myezi 6 egibasoose okubeera nga bamuwa ne bamugamba singa emyezi 6 gibeera gitambudde bulungi akigenda kubeera kirungi nnyo tujja kwongerayo business oba oli awo oluvannyuma lw'emyezi 6 tujja kusayininga naawe contract endala ya myezi emirala 6 oba omwaka mulamba kinaasinziira engeri gy'obeera advertisinze ate era kisinziira ne turn-up y'abantu omanyi nakyo kintu kikulu kati Brisher Kash gye munaakoma okubeera nga munywa omwenge gwalanga jajja okoma okubeera nga akola ki nga ayingiriza akasente okuva mu kampani eyo gye muba mukola ki gye muba mu supportinga cause nti yabeera ali ekitundutundu ku kampani eyo ng'alanga eno no deal yakoleddwa wali eri ku Fenon era nga Fenon ye mukulu mix swims to fun wakola bakola mu bintu bya sounds n'amataala deal eno we bagikatingidde Brisher Kash bwatyo n'abeera nga akkiriziganya jjukira nti ne Mickey swims to be funny naye munnange ali kwa advertisingira company ene ya club era naye yomukuba influencer like yomukuba advertisers babwe be balina abasufu cause muzenga mulaba live za Mickey ku TikTok ng'alanga nnyo omwenge guno gwa club so ne Brisher okutandika n'olunaku olwaleero kyateereddwa mu buwandiiko olunaku olw'eggulo nti ateekeddwa okubeera nga alanga ejjukira nti kati Brisher Kash bambi agenda awezaako ku endorsements yabadde Yakava Mubulade ne juice awo era 1xbet neddamu nemwongera mwakimanyako emabega account yali alanga ne 1xbet wabula 1xbet oluvannyuma lw'okubalangirako omwezi gumu ne basooka ba freezinzaamuko so ne baddamu beekennenya abantu be bawa deals be basayininga nabo bw'atyo Brisher Kash era naddamu n'alabikira ku lukalala bino we bijjiranga era following ya Brisher Kash eyongera okuba ki ey'amaanyi we twogerera nga Brisher Kash ayina emitwalo gy'abamugoberera 50 mu plus ku account ye ya TikTok wabula ekyennaku ekiriwo account ye eya Instagram yo bambi bagikoze batya bagihakinze bahaka ne bakola batya ne babeera nga bagitwala nkujjukizamuko kati ni gwe wena mukwano akwine king ya subscribinga wano nawe ampuliriza nti mbeera proudly sponsored by another sponsor ye Beaver Organic Natural and Healthy Products bano nga basangibwa ku Access Building Lubaga Road yawo bajjanjabisa ddagala lya butonde gwe wena ine endwadde ezinjawulo ezikuluma ezikufumbagatidde
afiireko okumala akabanga agenda yawo ku Access Building olabe Dr. Richard Senjobo omusawo omukugu ajja kuba akujjanjabisa eddagala eritalina bulabe eri omubiri gwo munnange n'obulamu bw'okutwaliza awamu. Access Building eri opposite Hotel Sujuvaro ku Lubaga Road awo ojja kubeera ng'olabira ddala Abiva Organic ku ground floor ensonga babeerenga bazikutambuliza ddala bulungi obulamu bubeerenga bweyagala. Tugenda kuba twongera okusimasima n'okumanya Brisher Kash okuva lwe yavudde mbulwadde achievements kizafunye okuva mba fans okuva mba sponsors n'abantu abamunjawulo abamwagaliza ebirungi. Waliwo ekintu ekino bwe nakyogera munanda bamutya kanchesigalize ku Brisher. Next time nja kumakinga sure munaba mukyagala ekifuula Brisher okubeera nti ku season abeerawo ba tiktokers bajja ne bamuyitako ne bagamba nti be bamaanyi ne bamala ne ba freezing anja kudda na